bw'oba yali asseeko ku mukazi n'asumatuka keesi eyo n'agenda yenna yamuyamba osumatuka eggwanga eryo allegedly mbw'agenze mu Amerika era nsubira ye muntu omu eyamuyamba ng'omuvubuka oyo akomyewo assa omwana era n'agenda mu Amerika nga li untouchable era nkimanyi bulungi y'omuntu omu kyekibiina kyekimu ye force yemu eyamakinga sure nti bwe yagenda okutta bano abana yalina security emutaasa ku bantu. Kiggwa kitya Penge bangambe kiggwa kitya babuza Penge kiggwa kitya mwe alinaitwe mukyamuwulira obadde okimanyi Bin Laden America yamutraininga yamala beefuulira kudiremu Bin Laden Osama omugenzi America yamutraininga era yabalwanirako ko nekyatuuka n'abeefuulira nti buli gavumenti eba n'abantu abakola ebintu ebyo naye nga bagikola in its favor. Verdict mulamuzi Penge oyo bagenda musindika mu diaspora atutte feva activist oyo bagenda musindika mu diaspora atutte feva activist kuba nkimanyi bulungi nnyo eyamutaasa nga assa abakazi omukazi step mam n'atattibwa n'atasibwa n'akomawo n'atta omwana y'omuntu y'omu era amutaasizza nga sebana agenda musindika mu diaspora tusanjage. Gavumenti eba n'abantu abagikolera emirimu bwe gityo memukanya kuba ndulu nti ekika